Lastly, I want to clarify on the photographs circulating on social media of me and Museveni. These pictures were taken while I was on my official duty as guild president. At the launch of the Research and Innovation Week, representing over 45,000 students of diverse political minds, beliefs, and I think it is at this point that I encourage Ugandans to enhance tolerance for diversity. Unfortunately, they have stirred the storm among the general public, my family, and students. Some opportunists are also using them to tell blatant lies for their benefit. Makerere University is a public institution, and General Museveni, by virtue of his office as stipulated in Article 99, subsection 3 of the Constitution of the Republic of Uganda, which vests executive authority in him to be responsible for the welfare of the citizens and safeguard the Constitution and laws of Uganda, among others. Ugandans must know that in hierarchy and the tree of administration at Makerere University, Museveni is the visitor on top of the Chancellor and the Chairperson for the University Council. It is from this that the Office of the President derives its mandate of providing leadership, public policy management, and good governance. It is my line of duty to account, follow up, and question Mr. Museveni's day-to-day business, because the power is in our hands to do so, not only as a student but as a guild president in regards to Makerere University. Relenting from my duties as a guild president of this institution makes me a populist, not an executor. As a moralist in the same sense, I am equally disturbed by the prevailing injustice in our country, which is attributed to the current regime. However, in my line of duty, I find myself sharing the same workspace with government officials. Lest we forget, I am guild president because of the will of God and that of the students of this great university who are my electorate. That means I must put students' interest above my personal and political beliefs. I urge the general public not to blame or condemn my family, especially my father, Mr. Nyanzi Fred Sentamu, for my actions as a guild president. I've spoken time and again that my father has independent roles as a national mobilizer for the National Unity Platform, but equally, that only ends outside the university, because as guild president, my father doesn't tantamount to being a guild presidential advisor. My family has stood firm against oppression in this country, and I honor their courage. The pictures in circulation should not be interpreted as a mode of betrayal to some people of our shared values, but as a consequence of balancing personal beliefs with public responsibility, which I independently sought for. When I took up this responsibility, I was well aware of the burdens that were to come along with it. Therefore, I remain committed to the values of truth, justice, and servant leadership. I will continue to walk in the light of our shared ideas and work tirelessly for a better Makerere and Uganda, where every voice is heard, respected, and protected. We build for the future. Let's get hard for God and my country. Yes, Chairman Nyanzi muntu wa watu San Churchill ayanukudde kwebyo bigenda maaso mu ggwanga mwogerwako naye Chairman Nyanzi yavuddeyo nayogera ebigambo nnyo family yaffe okufunamu afubye nnyo okweyambisa no first word Chairman Nyanzi ebigambo bye yayogedde Chairman Nyanzi Uganda bannange mbalamusiza amanya nze Nyanzi Fred Center Musakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna nganyiziza banna Uganda
nange ne ganyiiza nnyo. Ndabye ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi nyinimu waataba ebikere bitemba ennyumba. Ndabye ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Churchill, omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu, talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, okimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yattisa bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu. Owulira ba Frank Senteza, abaliyita Nabukenya, abaana bonna bafiira mu situ. Bannayuganda bannange mbalamusizza. Amannya Nyanzi Center Musabakunzi, ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna ganyiiza bannayuganda, nange ne ganyiiza nnyo. Ndabye ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi nyinimu waataba ebikere bitemba ennyumba. Ndabye ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Churchill, omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu, talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, okimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yattisa bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu. Ba Senteza, abaliyita Nabukenya, abaana bonna bafiira mu situ. Bannayuganda bannange mbalamusizza. Ebigambo bya Amannya Chairman Nyanzi muntu wa watu yayogedde ng'ayogera ku mutabani we olw'ekifaananyi ekyalabise atudde ne General Yoweri Kaguta Museveni, ekyo ekyaggyeko abantu ekyabazika abantu ebyewungula. Olumu yeebuuza ye mwana Nyanzi atunula ate mu kifaananyi, naye bagambye emirimu gye gy'alina okuba ng'atudde naye, oba emirimu gy'akola ng'omukulembeze w'abayizi alina okuba nga buli muntu ajja ku kampasi amwaniriza, nomata yaani oba yaani alina oba mukulembeze yaweebwa mandate okulemberamu banne ab'endowooza ez'enjawulo abatali bandowoozeemu. No tasobola kugoba muntu yenna olwakino oba kiri. Naye wandise ebigambo bino ng'agamba waliwo yadde bitambula nga bibungoosebwa posti zadde zitambula ez'enjawulo mu byawandise. Avudde n'agamba nti I don't actively use Facebook and the post making rounds up isn't me. Kindly disregard any prevailing propaganda, most especially on my role as good. I'll address the general public the right time using my page. Stay awake. Tegede ngaliza okulaga nti waliwo abatandise okutambuza ebigambo ebitaliyo. Badde bitambuza badde bagamba no actions which I realize now may have caused you pain and concern. I know we don't see eye to eye on this, and I regret any hurt or embarrassment I may have brought to our family. Please forgive me and know that I love and respect you, even if we don't agree with everything. Naga ebigambo si yabiwandiise. Omuntu yabiwandiise agezeko okumusibako amatu g'embuzi amuliise engo. Okitegedde? Naye bw'ati avuddeyo n'ayogera ye ebyaliwo nga bwe byali nga bw'abimanyi era n'awa ye ekyalowooza kituufu ku ebyo ebyaliwo era n'agamba nti ye
agenda kukola ebyo ebiri mu mandeeti ye omukulembeze w'abayizi. Tajja kukolera ku ndowooza z'abantu, tajja kuba atali mu buvunaanyizibwa bw'alimu. Gambe kola kino tolina kukola, kola kino tolina kukola. Gamba yalina mandeeti gy'alina gy'alina okutuukiriza. N'olwekyo abadde bamusibyeko akanyaaga, mwali badde munywa ku woota, ebigambo binabadde bitabuka kubanga ye tagenda kuva ku bukulembeze bwe, tagenda kusuulawo mulimu gwe, tagenda kuva ku mandeeti yamuweebwa olw'okuba mwogedde. Yajja kusanga akola ebyo ebyamulondesebwa era ebyamuweesa akalulu, abayizi ebyamwesigisa, era n'osigala ng'akola oba mwogera ki oba mwogera ki, ye ali ku mulamwa gumu gwa kulaba nga akulne abamuwa obukulembeze obwo.